Tuyise press conference eno okwongera okulaga abantu ddala nti ebintu bye mulaba mu entertainment kisoboka. Tetugenda kikola mu mbeera ya kwekalakaasa, tukikoze mu mbeera eraga omukulembeze w'eggwanga nti social distance asobokera ddala mu entertainment. Bannamawulire mujja kunnyamba mulage enteekateeka nga bwe tutaddewo obutebe obwo nti abantu bonna be mulaba geraageranya n'obutebe obuli wano n'ekiri mu kikuubo, ogeraageranye n'obutebe obuli wano ne mu akeedi, ogeraageranye n'obutebe obuli wano ne mu butale obw'enjawulo. Awo lwaki batuba batugaana okukola? So tugoberedde amateeka gonna, era kino kye tuliko si kya byabufuzi, wabula tugezaako kulaga nteekateeka nti gavumenti etuyambe eggulewo ebivvulu. Ekivvulu kino kye twaleese eky'Omulangira Ssuuna tukikoze ku mbeera za mirundi ebiri. Twagala kulaga bantu nti ekivvulu bisoboka, era bwe biba bisoboka tukoze kitya. Ekivvulu kya Ssuuna tukikonsiderinze omuzungu kyayita model event oba kye bayita ekyokulabirako. Ekivvulu kino kigenda bakyakulabirako, era baminisita bonna baweeyo petition eri gavumenti nti ebivvulu ekyamazima ebivvulu tubadde tetubimanyi naye bisobokera ddala. So n'olw'ensonga eyo mbebazizza okujja wano, era tugenda babulira updates ze twatuuseeko nga tusabumitinze amabaluwa mu baminisita. Twakatuukirira baministers bana. Twatuukiridde Minister of Gender, Labour and Social Development, twatuukiridde authority eya Inspector General of Police, twatuukiridde Minister of Health, ne tutuukira ne Office of the Prime Minister. Zonna twazituukiridde. Nga tugenda kukola press conference tubalage, era nsaba bannamawulire bonna abali wano abalina obuuma obukwata ebifaananyi munyambe nnyo nga bwe musobola, mulage arrangement eyo nga bwe tutegese obutebe bagirabe, kubagana amawulire gagenda mpaka gye twetaaga gende. Obutebe buno babulabe engeri gye tubutegesemu. This is exactly show bwegenda okubeera nga etegekeddwa. Abakulu ne baga kale kati ne tugenda ku Ministry of Gender, ntwa omukyala Juliana Naumo ne tumulaga kozi yaffe naye n'agikola ki n'agibayinga nga this is a very good idea, era ne batugamba katugenda kulaba engeri gye tugenda bayambamu mutuuke ku kigendererwa kyammwe. Ffe nga tetubalaga nti eno show kubanga bw'otunulya obutebe obwo entegeka gye tubutegeseemu mbutuufu ng'omanye eby'ekivvulu, awo tewali wadde 10 kye tugenda okufunamu, wabula eno tugiyise show ya kyakulabirako nti mukulu Museveni, Mr. President Sebo, bwe tuba nga bwe waga nti embaga zitegekebwe n'ekivvulu kiringa mbaga kuba kubaako music n'abantu bamiitinga. So ffe tulowooza nti naffe tusobola okutegeka ebivvulu ng'embaga. Ffe tumanyi bwe tunakwata abafaanizi baffe abatwagala ndufuna engeri gye tubasolozaamu akasente ne embeera ebeerewo tukole. Olw'ensonga kino ekirwadde teri alina guarantee, no one is certain when is coronavirus going. Kitegeera kati tulina kukola nga tukolera mu mbeera ey'obugubi, kubanga n'emmotoka gy'ovuga yennyini esobola okutta, n'emmere gy'oli ekutta, okufa kuva ewantu wonna. Tetusobola gaa nti tutandika emyezi tugenda mu 6 abayimbi tebakola, emyezi 6 abayimbi tebakola. Tulaba abayimbi bannaffe abamu bagobeddwa mu nnyumba, mubalabe eyo ku mawulire, g'osuubira kiva ku ki butakola. Ekigenda okuddako kuwulira nti omuyimbi bamukubya akatayimbwa nga bba. Muzeeyi mbadde nkusaba otuta abayimbi tukole, ffe tetuli bannabyabufuzi, ffe tuli bayimbi. Nze sirina kipate gye mpagira nti mpagire n'obeeno, nze ni muyimbi, era nze pate bweti bwejja nempa omulimu nkola, neno bwejja nempa omulimu nkola kuba ndi muyimbi. I'm supposed to be neutral. Okitegeera. Ne kati saawa zino tukwatiddwa, abamu twakwatibwa tulina amabanja. Abantu baliyo tebakakogera, kinenyamiza nnyo okubanga wano siraba abo bayimbi bangi. Kyenyamiza music industry mujjemu enkokolezo n'ebituli okulooza nti kati Ssuuna kino kyaliko kiyamba ye kigenda kati gwe butuni obwo butebe mbagenda kufuna sente mmeka wano kalenda mu butuufu kuze n'akateekamu. Mukitegeera bayimbi bannange mbadde mbakowoola ngamba saba twongeremu ku solidarity amaanyi. Kino ekintu twandibadde ffenna tuli wano tuyimiridde kimbuli omu awaayo ekigambo. Kati eddoboozi ly'omuntu omu nga nze Ssuuna linza obutagenda nga lizitowa, naye singa tubadde bangi nga 10 kyanzito neze enkwe ne muyite eri n'ogenda emabega n'ogamba nti simanyizi gyeyo milioni 2-5, era obulya ne bugwawo obwo busente ne industry giriddemu olukwe. Gwe omuyimbi alina amaanyi, alina influence, kiki ekigaana okubeera mu conference ng'eno? Mazima ga Katonda bivulu nga tebamenya amateeka kubanga abantu babagoba mu mayumba. Ba artist tebalina dduuka ddala waggala amaduuka gaabwe emyezi 4. Bw'obanga wasalawo okuta taxi n'ogamba mbeeremu abantu 9,
ekigaana ekifo ekiyingiza abantu emitwalo 2 okugamba omutwalo kiki muno bwale tebugenda kuvaawo lwaleero era nsanyuse nnyo omulangira Ssuuna mbadde nyina okubeerawo omukolo guno mu mbeera yonna nti nze tiya gaasi simutyandya muli era mbadde musuubirawo wano era nsaba nga 3 nkwewola abantu bonna nga pulezidenti wa promota mwenna mutandika okuteekateeka ebivulu ate si mu bubi Museveni baanaakiraba eno egenda kubeera kyakulabirako nti osobola okuteekateeka ekivulu ne kiggwa ng'omuntu tafunye korona.